and whack on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking up first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had the skills since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had nobody, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. It's run by chance or not. I took one shot and I hit my target. I'm not even yet in my prime. I'm not 100, yeah, I'm still charging. They don't wanna see me win. Beeyongedde okulaga Honorable Mathias Walukaga omukwano era munnange oyinza okugamba nti Walukaga yeyongedde okuba ng'alumya Honorable Medard Sseggona. Abantu bamulaze omukwano, tebakomye kumulaga omukwano, mwetu bamusonderana ku bintu, bamuwa ebintu nga mwe muli ne ssente nkalu, awo ye n'akologa okuba nga abanyenyeza gali b'enjole. Ate nno byonna nga bigenda mu maaso eri omukulu Honorable Medard Sseggona atuusizza olukiiko n'abakakasa nti abalonzi temulina right emugoba mu constituency ye mbu unless nga ze makago okubira mu campaign naye nga tali makago toyina right yadde n'akamu okuba nga ate omugobaganya. Tewaliwo ekitundu mu constituency yange tekyalina buyinza kukingobamu. Olina obuyinza bungi nnyo obutampagira. Oyina n'obuyinza bungi nnyo obutampuliriza. Oyina n'obuyinza bungi nnyo obutampa kalulu. Naye mu buyinza obwo temuliimu wadde akabajjo k'obuyinza okuŋŋaana okwogera. Kampeyini zaggulwawo mu butongole. Omuntu kyayinza okuŋŋamba nti tokikola nti ojja wano mu luggya lwange n'okubirawo kampeyini kubanga lulwe lwa buntu. Ebyo mujjukire nti munnange weyagezezzaako juzi waneno okuba ng'ayitamu abantu nga bamuwoganira kimutwakuko wagenda tetukwagala genda ffe tuwagala Walukaga bye bigambo babadde nga bamuwerekeza naye yagamba nti ebyo tabitidde era talina kyatya tebimulya ekikulu ajja kuwenja kalulu ate nno amanyi nti ajja kuwangula. Nze nawe tubaawo kubanga tugabatuusaako era nga buterevu nja kubanga nga kuwa yonna woli wonna wosinzidde nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo omukulu Ssekakiti yeeyongedde okuba ng'abuulira enjiri eya protest vote. Ntemulonda akalulu mukakuume tetwetaaga change. Kasana kajja kujjanga buli agenti w'oludda oluvuganya balina kye bamutaddeko bamuzizzaawo. Tuwagire gwe kyojja okuyita okukuuma akalulu basobola okiyita okutabangula emirembe. Kaso tubiroozeko nga bukyali tubyetegekere mu mbeera oba olyawo eneetuleka nga tukyali mirembe. Kyakubiri abali mu gavumenti please teri gavumenti esobola kuwangula butavaako ne bwe bubadde erina okuvaako oba etya tosobola kulwanyisa kuvaako n'okuwangula yagalagaana. Olwedde ne mwatandika nabo baali 27 muliwo 3 tofiira ku bantu siri muwagizi yadde osobola okukintuuma olwendabayo naye ekyamazima gasigale nga getulambise saidi y'abavuganya okujja mu buyinza okukyusa gavumenti byonna siwe bijja okukoma. Teri gavumenti egenda kuleeteranga byakulya na sere za bwereere ng'era naffe abali mu buyinza temujja kulwanyisa kuvaako muwangule. Gavumenti zamala kuvaako muukujja yagalagaana kati so yagalagaana buli lunaku olukya lutegeeza gavumenti kuvaako nange kufa naawe ne wiiki eggwako kyetegeeza. Kati raba mukulu ki gw'otulekera gwe abantu 2,000 ETZ ekyo muliko gimu y'omuntu omanyi kyekitegeeza nga mu Tanzania tekibangawo nga kisoose mu ggwe. Bannabyabufuzi bino byakuyiga gye tuli sigala mwaka obuntu. Bannabyakwerinda sagala bagambako kuba ndowooza bo tebagambwako yadde n'abalina gye bazaalwa. Ensi ebalaba bannange, ensi ebalaba. Bannabyakwerinda ebitogi bye weetimbye oyinza okuba nga mu ofiisi mwobwetimbidde si gwe osoose. Eyakagivaamu tomanyi gyali ne gwe yaddira mu bigere tomanyi gyali. Omulimu gwagale naye ak'obuntu kali luddawa. Munsaasire kaseera k'okukungubagaata okuyingizamu ebifaananyi bwe bityo yadde ndaba ffenna ate era bitukwatako mu mbeera eyo obwa Sseruganda nga bannayuganda naddala abantu abakulu abali mu myaka 9
abali myaka ffenna gye tulimu saasira kwange okusembayo eri ab'eŋŋanda z'omugezi naye mbagumya kusinziira ku byogeddwa ku mwami omugenzi Semusu bizaamu amaanyi mbakubiriza okubeera abasaaze naddala abasiraamu tova ku musaalo enensi si ggulu enensi si jjana byonna by'oloota okuba ne bw'onoobibeera bijja kuba tebiwedde future teri wano abayizi ndowooza pulezidenti yandibadde mu future naye ndowooza okunoonya akalulu kitegeeza nti ate era kyanoonya future kati bino byakwebuulirira nze ebimu bwe bitunula nzikakkana pakati bw'aba akyanoonya kalulu ku myaka 4 nze olumu neebaka nenzukuka nnya kati noonya eki nga n'owaana akyanoonya munsaasire mbasiibule Manja kyewuunya omusajja abakalakasa emyaka 40 nti naye n'essaawa ya kakati akyanoonya kalulu nti kalulu kikakyawenja eyo nvuddeyo byonna byonna nga bigenda mu maaso abantu beewunyizza omukyala Honorable Robinah Nabbanja ono Prime Minister w'eggwanga Uganda okubanga yavuddeyo era n'addamu ensonga za John Bosco Kibalama waliwo yabadde ku lukuŋŋaana era n'akakasa mbu John Bosco Kibalama gyali mbwali kavule era mbulujja kuba olunaku lumu ajja bamulaga bantu bange naye mwe mbabuulire omufu teyeefiira era wali ekavule ku nsi kuno ekintu kyasinza okubeera Kibalama wali ekavule oluusi batunulira butunuliraabo babadde kibaddamu wokakasiza nti omuntu teyeefiira kwe kubanga oyo eyakikola okumutta nga tajja linnya ly'oyo gwe yatta mu kamwa ke essaawa yakakati mukyala wa Kibalama John Bosco yattiddwa nga amutta ye mukyala oyo amanyiddwa nga Nabbanja essaawa yakati Nabbanja kennyini yavaawo nalutegeeza nti Kibalama bamwina mu kasitode zaabwe n'olunaku olwaleero Nabbanja kulaala emu gy'abaddeko azzeemu era n'ayogera ku Kibalama omuntu y'omu kambabuulire kino mu kaseera akajja katini nnyo bwe kati Nabbanja agenda kujja avaayo ayogera ni yatta Kibalama mbabuulire omuntu teyeefiira omuntu teyeefiira very soon Nabbanja agenda kuvaayo ayogera ni omutuufu yatta Kibalama era ajja kuvaayo ayogere ani yali emabega w'okutta mukyala Kibalama kubanga buli byayogera tebikwatagana luli yavaayo n'atugamba nti Kibalama gyali mu kasitode zaabwe baamukwata ku misango egitali gimu egyamwali okutta abasirikale saako n'okubba emmundu leero Nabbanja avuddeyo akugambye nti Kibalama waali ekavulaawo nti era ajja kuvaayo akole ki amutulage naye mujjuke navaayo nembakola biri nembagamba nti Nabbanja ye yabadde emabega w'okutta omukyala oyo mukyala wa John Bosco Kibalama kubanga Nabbanja yatuukirira omukazi oyo enfunda eziwera ng'ayagala omukazi oyo aveeyo akole statement nti ebyokuwamba Kibalama Nabbanja tabirina mu mukono era Nabbanja yasuubiza omukyala oyo ssente empitirivu omukazi bwe yagaana ddiiro Nabbanja ne bamafiya ba Museveni basalawo okutta Kibalama nga engeri y'okuclosinga chapter eya John Bosco Kibalama ategeera nga emu ku ngeri y'okuclosinga chapter eya John Bosco Kibalama kakati nno obuzibu bwo buzze Nabbanja obuzibu bumujjidde kambabuulire omuntu teyeefiira omuntu aluluma naye kirigizanya nange ndi Kibalama gyali aluluma ne mukyala wa Kibalama aluluma eyo family egenda kululumira Nabbanja saako ne Museveni era nze ngamba Kibalama yonna gy'oli towummula mukyala Kibalama gy'oli Morini Kibalama yonna gy'oli towummula temuwummula muwummula musituke kubanga eyabatta ayinza n'okukomererawo abaana buba ayinza n'okubattira abaana bemulese ku nsi nga bakyali bato kubanga abaana abo nabo Nabbanja akimanyi nti gye banaakula bajja kumufuukira threati naye yandiyagala okubajjawo Kibalama towummula yonna gy'oli mukyala Kibalama yonna gy'oli towummula
mukyala Kibalama na joyito umura obwo butambi obwafulumya lumu agenda kuvayo ayogere omutuufu ani yatta Kibalama agenda kuvayo ayogere ani emabega yeye mabega ewukuta mukyala Kibalama ne Kibalama kennyini baawe just kasera katono nnyo Abaganda bagamba blood is thicker than water Abaganda bagamba blood is thicker than water babwe kali amanya oluzungu nalwo naye nga ko mukategedde bulungi Kibalama towumula Nabbanja akonfirminze nti yabatta nga tuvuddeyo waliwo amawulire agava ku St. Joseph's SS Enansana nti waliwo tiicha waayo abadde amanyikiddwa nga Kikyonjo Catherine ninga abasinga obungi babadde bamuyita tiicha Kase Munanga Freedom Kabenje kigambibwa nti tiicha Kase ono abadde mu mmotoka ye eya Toyota Harrier ng'avuga naye mbu abadde avugizako ku endiima oba oyinza okugamba nti abadde ali ku speed ate nga wayogerera ku simu mbu teyasobodde kubanga alaba sino truck ebadde eveeri ajekanze bwekanze ng'etuuse ali ku speed ya yiriyiri oluvannyuma ne bakola idinga bw'atyo emmotoka kifaananyi nga bw'okiraba emmotoka bw'etyo bwefaananye era tasobodde kubanga asimatuka kitalo nnyo era kitalo ddala katuyongera okubanga tusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwe ekyomula ekirungi awo tuvuddeyo Brian White bye byeyongedde okubanga biranda oba oyinza okugamba nti byeyongedde okubanga bimwonoonekera essaawa yakakati wetwogera byasiba bye bikutuka naye nga bo amawulire akuva olunaku lw'eggulo n'abagambye nti bamutaddeko omusango ogw'okusacrificinga oba ogw'okusadaaka naye abadde awoloma ng'omwana omuto nga bamulese mu kkooti naye ate taata w'omuwala yagamba nti awoloma biki owange gwe yatta ye si muntu kakati eyaliko omuninkini wa Brian White omukyala amanyiddwa nga Shanita Namuyimbwa abasinga obungi gwe tumanyi nga Bad Black alese bwino yagamba nti Brian White omwana ono yamutta I'm so happy into government this time actinze tubebaza nnyo judiciary team Brian White yatoyo omuwala ne mukyala we nze sente za Brian White nazirya era mubala omu muba ex and I appreciate naye lwaki ngamba nti oyo omuwala bamusaddaaka nze Brian White olunaku lwe nasooka omulaba yagaana okunneebakako n'antwala ew'omusamize we ku Bombo Road ne banyambula n'ensigala bwereere mbu basooke bannaazeeko ebisiraani era mu bakazi actually mu ba celebrity Brian White be yayagala temuli bakazi be yawa ssente nganze oyo Eddie Kirabira akimanyi ne receipt yazibalaga nga nze namulyako miliyoni eziwera 10 so Brian White yantwala ku musawo we ne banyambula ne banna ebigambo bya Bad Black yaliko omuninkini wa Brian White ndowooza ye mu bigambo by'oyinza okujjamu kimu bibiri nti oli mu butuufu musawo omuganda eyo tuvuddeyo essaawa yakakati wetwogera pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kkubo akomawo naye muganda wange buli we bayita abantu babalindiridde kacyankala n'okukka tuvuddeyo tweyongereyo mawulire ag'enjawulo abantu b'enjawulo bavuddeyo okubanga bakondeeminga ebigambo omukulu Honorable Alan Sewanyana bye yakozesa nga bakampeeningira Lord Mayor Erias Lukwago ekigambo ky'okugamba nti City Hall si kutuula butuuzi nti kuba kudduka kuyiriba nti omukulu bali mwezo anasobola atya City Hall ng'alina okugulu kumu ekintu ekyo kikosezza abantu bangi era ne mukulu bali mwezo avuddeyo kumwanukula bambi ku nsonga eno Tomanga munno bulema Tomanga munno uchi lema penna maaso ga Katonda tuli kyeki
omulema n'omuki n'atali mulema. Nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuuka omukulembeze, kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu. Neŋŋamba kaŋŋende mpereze ng'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako, kuno mu accident, kuno okuvuddeko. Mukulaba kino kipiira, kiki kino kipiira. Leero kambalagire ddala nti kipiira, mukiraba? Saazaalibwa benti nedda, kati oyo yenna agerega kisobola okugwako akaseera konna. Ale kubira Katonda mu ngalo, engalo za Katonda, ezokuya zange kweza Katonda, ezokuya zange kweza Katonda. Nja kutereza wawe na chama kubira Katonda mu ngalo. Nemisinde nkola ki? Nemisinde nkola ki? Nemisinde nkola ki? Eroli watango bana ngawa let me call the camp so you can come sir. Ay. Kuna kukula milioni 7. Bilioni meka? Bilioni meka? Kati pameka bakusobola. Tobola na bayo nena kante kasira. Nzije tukole enguudo. Abana bamwe balimo kupuna za accident kutuka ku kino. Olimo tamanyi byempitamu. Tata tonda kumanya byempitamu. Owakambera nga janzi mbuka busu kugulu kumu. Embere yesu tukwagaliza gwe. Notelegasi. Nokumanzi. Tokuma. Atonda tutona muki. Kifananyi ki. Gwosobole okuwa Katonda ekitiibwa. Kati twali kumwe baganda nti Katonda yeebazibwe. Nze nkyalina aganga 2. Mukitegera bulungi nnyo. Ekikulu obulema bubeera mu ki? Obulema bubeera mu bwongo. Waliwo abadde atumanyi, waliwo n'abangi tebadde tumanyi nti ndi mulema. Bangi badde tebamanyi nti biki. Ekikulu najja kuweereza nakozesa amagezi Katonda ge yampa okuweereza abantu. Maama abadde ayogera wano ayogedde nti ngasizza. Nkoze eki? Ngasizza. Taata Honorable Member of Parliament ngasizza. Maama ayagala obwa Member wa Parliament ngasizza. Najja wano essomero lino ngalina abaana 3 in that range. Naye ng'omukyalo ono n'abasomesa balina omutima ogwagala abantu. Ng'abazadde bandira ne bakaaba. N'endinoonyerezaako essomero lino. N'enditeeka mu mutima. Ebigambo bibyo agambye tosekereranga muno, nange nazaalibwa nga ndi mulamu ttuku, naye lwakuba akabenje katwala okugulu kwange tekitegeeza nti sisobola kuweereza. Era bambi agambye nti olunaku olwaleero kambalaga okugulu kuno mulabe biki ebyantuukako. Bambi si birungi, naye katumusabire Mukama Katonda oba oliawo ne mukulu Allan Ssewanyana ayinza okuvaayo amenyewo ebigambo ebyo, kubanga abantu abasinga obungi byabakosezza era tebakituute bulungi yadde n'akamu. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell. Ku bantu abakala abatawulidde bulungi ku bigambo ebyo kwe kuli omukulu Audrey Nsoboga, ono nga mulabye muzannyo alina byayogeddeko naye.
oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo bya mukwano gwange Alan Sewanyana yayogedde mu kampeyini y'obwa meeya owa Kampala ku injiniya Balimwezo kyankubye wala olw'okuba Sewanyana mukwano gwange naye nali simanyi nti ebyobufuzi biyinza okutuusa omuntu yenna ku level eyinza okuwemuka. Kino si kya langi, si kya pate, si kya kibiina, naye humanity. Politics tekkiriza humanity. Obuntu ekigambo bakiyita ubuntu, humanity. Mu byobufuzi temuli humanity. Mu byobufuzi bottom line is all that matters. Nti kasitofu na kyoyagala, how you get there, how you get it doesn't matter. Nze ekyannumirwa kuba Alan Sewanyana mukwano gwange. And that's when you realize nti mu byobufuzi tolina gw'omanyi. Toyinza gamba nti omumanyi ekimala omuntu yenna. I don't know, maybe it is because of backgrounds ez'abantu abamu. Aho buli lwekirowoozaako ne ngamba Katonda nemwebaza nti nze kambeere mu byensobola. Kambeere mu byensobola. Ebyeddiba. We are all political beings. Buli muntu mulamu yenna is a political creature. Era obulamu bwe tulimu buli political. So tuyinza bejjamu ffenna tuli involved mu byobufuzi mu mbeera zaffe eza bulijjo. So mwe tuli tubirimu. Ne ebyobufuzi oba politics ow'okuvuganya abamu ku ffe bwe twasalawo twesonyiwe. Nyinga tulina omwogerako. Tuli Bannayuganda. We have a right. Mu butuufu fe abali mu ddiba tusigale mu ddiba. Twogere ku ddiba, twegirege, twesunge. KCCA, Liverpool, Arsenal, Man U, Chelsea, tubeere mu ddiba, tunyumirwe. Kubanga ebyaffe byangu nnyo. Leero nze nsanyuka, enkya wa Arsenal yasanyuka, luli ne tusunga. At least tulina fallback position. Kubanga ewaffe ebyaffe biggweera awo, obulamu ne bweyongerayo. Ebyabayobufuzi Sewanyana. Emyaka nnabingi naye mbadde sikimanyi nti omuntu osobola okulangira omuntu alina obulemu oba alina ekizibu kyatalinaako kakwate konna naye nga Katonda yakikkiriza bukkiriza okubeerawo, eitha ku mubiri gwe oba ku bulamu bwe. Mbadde sikimanyi nti mu mpisa zaffe wano mu Buganda kikolebwa ebyo naye nga nja kubanga nkomawo n'amalala mangi nnyo tuva.